tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi kumputo kwa There is Hope tukwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda ate n'abali mu Talamayanja webale kubanga ate otugoberera yonna gy'osinziira okutulabira kitundu kya kusatu Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi wekitibwa n'amateno mwe mutukuvu jangu otuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mutusabidde amina. Kale tubadde tugambye nti wetudda tugenda kulaba lwaki sitaani atakkiriza ba agenti be kulumba madiini oba lwaki nze sakkirizibwanga kugalumba g'amaanyi oba nabija kusomera Isaaya 13 tandikira ku Isaaya esooka chapter 1 tandikire ku 13 awo paka ku 14. Kale Isaaya tuli mu Isaaya esura esooka ntandikire ku nyirwa 13. Temwetanga nate bitone ebitaliimu obubaani bwa muzizo gyendi emyezi egibonese ne sabbiiti okuyita mu makuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu na kukuŋŋaana kwa ddiini. 14 emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa kwe kutegana gyendi nkooye okubigumiikirizanga. Ekitegedde kaakati ffe twali tutwalibwa okukolera omulabe mu kutendekebwa mpuliriza baatugamba tulina omulabe ali ogu nti ali omu sitaani alina omulabe we ali ogu yoyo mwana wa Katonda kuba tasaaga nti omwana wakamusajja oyo agaba omusajja oyo ye mulabe waffe era waba mulabe waffe n'abaana be kati be bakkiriza mwoyo omusajja kulira nabo balabe baffe. Ekyokubiri nti buli atakola kyaffe buli agoberera omwoyo w'omusajja oyo ye mulabe waffe amulabe. Kati kyekyo Pawulo kyatugamba mu Baruumi 8 buli akulemberwa omwoyo wa Katonda nti ye mwana wa Katonda. Nti enzikiriza nnyingi bwe kiri naye si zonna nti zikulemberwa omwoyo wa Katonda. Waliwo ezikulemberwa paapa bwe kiri, waliwo ezikulemberwa bakabona, waliwo ezikulemberwa banaddiini bwe kiri, waliwo ez'abasamize zonna ezo zonna n'abasamize eyo nzikiriza yaabwe their religion ddiini yaabwe. Kati sitaani zatya ddiini era eddiini agyagala nnyo emunyumira kuba eddiini era mwe yayita okutta Yesu ayita mu ddiini okomerera Yesu bwe kiri. Kati amadiini mangi bwe kiri ombala mu nsi yonna muganda wange amadiini tomanyi oyinza n'oweza akakadde akamadiini mayitirivu naye tulina enzikiriza emu ffe tukkiriza mu Kristo Yesu. Kati buli akkiririza mu Kristo Yesu alina okuba nga akulembeddwa omwoyo wa Katonda. kasitoba ng'okkiriza Kristo nakulemberwa mwoyo wa Katonda. Pulira kyagamba nti teri alijja wa kitange nga tayise muki muye. Kale tulina amadiini nga tetugakkiririza mu kuyita mu Kristo naye nga ate bagamba bagenda wa Katonda gye balisewo. Kati abasaani tabalinaako buzibu anti batugamba mbu Katonda y'omu bakatonda bangi naye tulina yatonda eggulu n'ensi omu naye waliyo obulala bukatondatonda bukulushina oba buli ku bibiriiti bulaba kiyima n'obiwako n'obuganga bungi bukatonda okitegedde. Kati oli wagamba Katonda ali omu alina okuba nga ategeeza yatonda eggulu n'ensi naye bakatonda bangi. There are many gods but there is one God. Yensonga lwaki bamuyita mukama w'abakama. The Lord of Lords, the King of Kings.
God of gods. Kakati fe mu kutendekebwa tebakukkiriza kulumba bali era n'ensonga bazikuwa. Eso tugenda okuwuliriza ndowooza. Ekisooka bakola byayagala bali eri. Omuntu atakola sitaani byayagala yakulembeddwa omwoyo wa Katonda. Naye n'onooba mulokole n'otakulembera mwoyo wa Katonda ajja kwagala ajja kunjagala sitaani. Kasamba nga sikulembeddwa mwoyo wa Katonda. Exactly. Ngenda n'ensaba mpaayo nze gwolaba nsiiba njira nakutukamu naye lwaki andi okuwaayo wakufuula activity nti bali bawaayo nange kampeeyo naye okuwaayo okwo okulembeddwa mwoyo oba amaze gawaayo buwi lwanga ayinza okukulumiriza waayo ekyekumi. Tutegedde nkitegeera. Saa n'agamba eziwadde pasita gula amafuta ga mmotoka ye agenda kuzirya olumusiru zisigaze waayo kasamba. Kati ogenzemu activity kukola bukozi tokulembeddwa mwoyo wa Katonda. Kakati ate gwe takubinaako buzibu tewali tabu ne mukyaki ajja kukkiriza ojje weegendere. Ojja kufuuka kyakigowa oba kyakigowa naye mu madaala g'ensi y'omwoyo oba tokula oba stunted. Ova ne ku level ya stunted you start moving backwards. Ate odda mabega kyennyuma okula odda kyennyuma era otandika okulaba abawaayo nnyingi oba olina ziiru neyaani to discourage them wamalemu amaanyi. Lwaki muwaayo sente zonna okwonoona ssente muzijja wamu kijja alina ate ozibaga alina yayongebwako ebyandika byonna oba obimanyi. Kaakati abakulembeddwa omwoyo wa Katonda be baatugamba nga abo ye mulabe. Omanyi ensonga eyo gy'oli kwogerako bagikompleiningako ennyo ennaku zino naye naffe Katonda tumusinza tumutendereza lwaki batugamba nombu simanyi tukola sitaani byayagala. Anti kyekyo ndikugamba nti okusinza osinza okutendereza otendereza okugaba ogabye n'okugenda ku kanisa oba kwekereziya okoze ogenze naye mu kubikola okulembeddwa. Kakati kanyonge nange kifunza munjogere ennyangu omuntu yenna takulembera mwoyo wa Katonda aba munaddiini oba munaddiini n'oba oli mu kanisa newoba oli mu kanisa nga tokkiriza mwoyo wa Katonda akukulembera kuba anti waliwo tokyali mwana we oba toli mwana we akugambye buli akulemberwa omwoyo wa Katonda yeki yaba mwana wa Katonda. Kakati gwe otakkiriza nze tugeze tuli mu nnyumba nze kitaawo nze alina okukulembera oda gwozimba newaganyala ntuuka esaa nembuza ne maama naye ng'ono mwana wange nga naye tabitegeera oba wange alina okuba nga awuliza amateeka gange wekiri. Kakati nawali wekiri ensonga eyo bwetyo bweri bannaddiini tebali muziriza ekereziya zokka mu mizikiti ne mu kkanisa z'abakkiriza abalokole awo nno kitegeerekese nabo mwebali bannaddiini bali omwo basirise bangi n'okuba nga okulembeddwa ki omwoyo wa Katonda. kati abo bonna ntova nti mu kanisa twatukanga ne mulumba ekkanisa namba naye nga mulabamu bantu babiri ekkanisa y'abantu 1000 yenso ati naye agalukubuza neŋŋana ye huge bagita huge ennene the whole crowd n'oŋŋamba mu bantu babiri bokka anti abo be mulaba nga bakulembeddwa be baba abaana ba kati bano bazze mu gathering tandika kyekuwadde enkuŋŋaana z'amaddiini tazaagala kati
Ennaku zino nti abalokole tukuŋŋaana bukuŋŋaanyi. Tukuŋŋaana twasigaza tujja kukuŋŋaana kubeerako awo wamu kunyumya biringa bino biguruupu by'okukyala ebyamalwa. Mboozi z'amalwa bajja balina mu kiguruupu kyabwe beesonda 5 buli omu ne bagula ensuwa ne bakuŋŋaana awo ne banyumya buli kimu n'engeri yonna mboozi yakumwange. Kitegeeza tukuŋŋaana ne tuddawo ne tunyumya bunyumya ku bwakabaka bwa Katonda tobunyumyako bunyumya. Tubanga bali mu firimu. Nti okimanyi Yesu oyo kirabika bamukolayo bati. Tetuba mu reality. Omwoyo wa Katonda yakutwala mu reality. Okay. Amagezi go gakuleka mu vacho. Kati bw'okuva mu vacho eno okuyingira mu reality eri yennyini olina okuba nga okulembeddwa ki omwoyo wa Katonda. Naye lwaki ng'okyeyongerayo lwaki ennaku zino abantu okukulembera omwoyo wa Katonda tekizibu kiva ku ki? Anti takkiriza. Kati sitaani kyakola okukuleka omwoyo wa Katonda akukulembere mbw ate ajja akwataakinga kiba kizibu. Alina okuziyiza. Akuziyiza bukyali. N'akwesooka. Tuvola abanasayansi balina ekigambo ekigamba prevention is better than cure. Wanakkiriza omwoyo atandika okuluŋŋamya ajja kulaga n'enkwezi. Kati ajja wano nga bukyali. N'akukubira wano n'okulemberwa amagezi go. Kati nange omuntu nsobola okuziyiza omwoyo wa Katonda okunkulembera. Bulungi nnyo. Ntya. Ate kati goyinza okuba tomanyi. Naye nga muli mubaamu omuntu mubaamu oli. Abantu bangi bamuziyiza ayogera ne batakola byayogedde. Abawa instructions. Nkoliwe muti. Kuba is our instructor. Kituufu ya gwe yatulekera. Kati buli wakugamba kino n'ogaana sitaani oba oli musembeza. Buli wakuwa instructions n'ogaana oli oba omusembeza. Kale kiri waasi ekyo kye tutamanyi nti kitulya bwe kubanga akuwa instructions n'ogikola but in a delay way. Osobola okukeerewa. Nanti era mba nkikoze. Mu nsi ey'omwoyo teri delay. Awo oba omiisinze. Oba omiisinze wakaba obubonero. Bateekako done max 0. Nti eddimu alimaze naye sewali kabonero. Tewali. Kale ate abasinga we tuli awo ku done 0 max. Because task has been done but not according to the instructions. Singa ku biragiro. Omulimu ogukoze naye togoberedde ebiragiro. Otulako ebibuzo. Nabitulako. Do not open this booklet until you are told to do so. Oli mu UNEB. Naliyo. Gibikule. Oyagala kubba bibuzo. Bagiramu bati. Bakiza mu buyuzi. Era woddayo ewaka bakulabanga done. Omwana omaze. Naye ate tewali kyogenda funa. Nti watudde PLE. Tewali kyogenda funa. Kati awo ojja kudda okola empapula ezisembayo 3. Luli walumisi. Togenda funa. You didn't follow instructions. Kati abalokole abasinga tukola Katonda kyatugamba but not according to the instructions. Singa ebiragiro we biri. Kati sitaani ye kyayala. Sometimes ajja kuziyiza. Manyi ffe tulina eri mind nti wotegera nti sitaani akuziyiza okukola okwagala kwa Katonda. Ebiseera ebimu tajja kuziyiza. Wabula ajja kuleka okolere mu bujeemu ofollowinge instructions endala. Ebagamba nti pepa ya dakiika ssaawa 2 n'eddakiika 3 that is it. Bw'oyagala okuyisaamu bajja giyuza. Bayinza ogikulekera ne batwala ziri. Tugenda ofuna max. Kati ne mu bwakabaka obwa Katonda ensi ey'omwoyo eri more principled than where we are now. Ekiri egoberera nnyo
kati ye sitani nti akuleka kalwana gamba Derrick encha yene bugembe sawa encha kumacha ndio utakuwa sana ka kumacha obulire enji nogenda kaongezi nogenda encha kumacha no missing at done 0%. The worker is done no max. Okay. Kati sandi kyakola nti buli wokola ekyo batokulembeddwa mwoyo wa Katonda kulembeddwa magezi go kati oba ofuuse munaddiini almost wa munaddiini ensonga tugitegedde yesooka kati yatukkirizanga bagamba bali bakola byenjagala kakati gwesebo obadde olowooza mu banaddiini bali mubuka bukka naawe weetereze gwande banguuli eyo naye ng'oli munaddiini akutta akati ng'obakulembedde n'obakulembera anti ffe ekyo tubadde tumanyi kati anti bo badde bamanyi nga abanaddiini zeziri simanyi baprotestanti simanyi basebenze simanyi bamanyi ate tulina banaddiini abali professional nga bakubuka ate wakufuula munaddiini takukkiriza otegeere olina okusigala nga bwoli bano bebayita natababulwa batiibu he makes you religious and blinds you nakuziba teri kulaba gyogenda oleme kuzuula amazima kuba wonna okazi ogenda kufuuka waki waddembe alakulina okuziba ekyokubiri atya abalina obuyinza authority weyabagambanga wasitaani tujja kwogera ebintu byatalina talina kwagala kotakulina kituufu talina n'authority n'obuyinza tabulina talina ate kakati ogamba nti nno atalina kwagala n'abano abasajja balina okwagala tubalaba bakola ebintu ebyewunyisa bwe bayita abanaddiini bakola ebintu ebyewunyisa okwagala kwa mirundi ebiri waliwo okwagala kwa Katonda n'okwensi byanjawulo sooka ontemeretemeremu awo kaakati omuntu osobomusanga alina okwagala okwensi okwagala okwensi kuliwa kuliko conditions kuliko obukwakulizo toniramuwa okutaasa kino mpitiramuwa nti wali abantu nga balumirirwa naye nga bo bamanyi we bayitiramu era wakutunuulira nga talina wakuyitiramu talina kyagenda kufunamu abanga atayambanga nako akuyitako buyisi naye wakukubamu bitooki bye n'alabanga wanaakuyamba bannamawulire biki byonna biki n'ebitongole kati ebiyamba we biba bikwagala ate bigenda yita mu ye awo nalaba ng'ayita aga nja kuyamba kusokesa mu boutique nasooka kugulira londa lwoyagala nakutwala lanchi emitwalo 4 abaze kati okwagala abantu bakulina era munsi mwekuli kungi enjogera eno yabeera ati no teri akolera kintu nga takulumiriddwa nenkuyamba kuba oli sisita naye nga nkubaze olina okusasula omwezi nga gumu ojja kuba omaze okunsasula naye nga ate sikuyambi nti lwakuba okwagala kwa Katonda kwe kunvuze waliwo okwagala kwekyo kyenkulabyemu naye ate waliwo okwagala okw'obwa Katonda okutabanja payback okutasasula nti ogenda kuddamu ojja onsasule okitegedde nakyo nkitegedde so okwagala kwa mirundi emeka ebiri kati esitaani okw'obwa Katonda takulina alina kuno okwensi kuliko obukwakulizo aba alina kyakubalako sitaani omuntu akujjako akakadde n'akuwa 10 nga tekyakicupuli ate onjijako miliyoni yange nompa 10 akuwa ekyo akwata ebipapula kungulu n'ateekako 10 kya $1 nti eyo $1 gyenkuwadde n'agamba olaba buno $1 bwa 10 buli $1 bukola $1,000 izo miliyoni 3 mu meka mu 6 eze Uganda mpaka kakadde n'olabira ddala ng'oyise
ubona otuuka eri nga n'ekikumi kyeyatadde kungulu nti kyoyinza okufuna transport yakuzza nga nakyo kicupa noba ng'oviiriddemu awo ekitegedde so tetuli kulumba naye tuwugira reality goge mazima kituufu anti omanyi abantu abo oba nkwirako envuvu mwamanyi bagamba batugamba simanyi ffe naffe tulina okwagala tukola bulungi abantu tubayamba abantu ne tubawa facilitations abantu bajja wano bali bubi niye omuntu n'ogira nalugamba oli basitaani kweli anti kati anything you do outside Christ is in vain kiba kya butaliimu kitegeeza wano Kristo yagamba nti no ab'ekitiibwa bakifunye okay era abafalisaayo bagenda ku mbalaza na ku nguudo ne bawoggana bamaze okufunira ekitiibwa buli kintu kyonna kyoko byonna ebirungi byewakola nga tonnalokoka mu maaso ga Katonda teri otandise butandisi ate ne bajja n'empya bajja n'empya luno olugendo olulala ku luli okitegedde kitegeera kati sitaani talina kwagala talina buyinza tabirina ebintu bibiri kati atya nnyo omuntu alina authority obuyinza kati obuyinza obwo buvaawa obufuna otya bumaintaininga otya obukozesa otya ebyo ebibuuzo n'okuba ng'olina ansa zaabyo osobola okuba n'ekintu naye nga tosobola tomanyi kikozesa tomanyi kikuuma osobola okuba ne ssente n'ofenjala ate ng'olina ssente nga tomanyi tolina pini nga ziri ku ssimu kirina okuba essimu eno ne bagamba kuliko obukadde 10 naye tomanyi pini era ogenda kufenjala ngenda nengihanking ewa abaana ne bagigira abo obeera nazo ng'oziri okwo naye tosobola kujjako waddaaga yadaataano n'ofenjala kati ne mu nsi y'omwoyo bwekiri waliwo password okuconnectinga ku authority bwekiri kati password oba togirina osobola okunyumya ku buyinza naye nga tobulina you don't possess it wasigaza byogerako bwogezi osigala byogerako biki kati sawa zino ekikufula munauganda yendagamuntu naye osobola okubeera mu Uganda era akusanga munalooza oli munauganda naye kati bwe tunoonya password ekufula munauganda togirina banzaalamu kyekiraga nze nkulidde wano kukyala kiki evidence kati saa zino tusobola kunnyonnyolako nnyo olina ndagamuntu ebyo tebabyagala kati baagala bakukwatidde eri busiya ku booda bajjajjaabo bali eri kitugumu eyo nobaleeta disaawa eyo oli munauganda nga bakubuuza oli munauganda towandaga muntu kitambuliso tenabakudda eri kunira okimanyi bakubalya mu batujju wamutujju kakati sitaani amanyi nti ne mu kkanisa ez'abakkiriza mulimu abatalina authority akimanyi bulungi nga bakuŋŋaanya naye nga tebalina buyinza nga balimu obubeezi obuyinza obwo olina okuba ne password nga ye mwoyo omutukuva ye password yaabwo bw'oba tomulina muganda wange osobola okubanga nti eno embeera yeetaaga ki fire naye nga tosobola mumukozesa tolina access ku ye nzira kunnyonnyola nkulaga nti mutaki mulimu bannaddiini okukuŋŋaana buli sande tekikugjaako tekikuwa garanti nedda ssebo password ya mwoyo wa Mukama kati ye nga tugamba buli gwolaba nga alina omusajja oyo gwe muba mulumba oba mugezi ate abo baffe newaba ali mu kyaki naye nga talina musajja oyo waffe
oyo talina kyatukosa anti kakati Bible yetugamba Psalms ya Zaburi 133 nabeyo ekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu kiringa amafuta nga balina se okwagala okwani okwa Yesu Kristo kati ate oba okitegedde saawa zino abooluganda mu kyaki bajjudde okwagala kwa Kristo abantu baagala abantu saawa zino mu kyaki okimanyi oyinza oggwawo ne bagamba bannanjala ensa ne bagamba gayaayi naye nga byaddala anti bibaddamu anti bali wano sided bali side emu tebamanyi tebalina password era esobola okulaga nti ono omuntu si wa mizimu ekitegeeza n'omuntu newava eri nayogera amazima nti bannange ekituufu kino kyendi bagamba alimba ate alimba ne bagamba ayogera amazima kanisa saa zino byerimu nti tetulina password eri tetulina kapima tulubezaawo olijja n'abalimba bulungi nemusuma namutwaliramu olina ja nayogera nzibaga oyo alimba kikyowulira bintu byafuka bya bikuguju tuli tutambulira mu vice versa authority buyinza kati Yesu agamba bw'olaba nga talina musajja oyo akati kyakulya omuntu asobola okukubuuza nagamba naye akati ku Luganda oyogera ku authority ntegeera nti nina authority nange sebo bantegeereko nti gyendi siri wakusaanyirako ntegeera nti nina authority authority si ya kugambe ntya si yakwepikira si byakera kumaca kupikapika ekiso step esooka yakukkiriza Kristo kati bw'omala okukkiriza Kristo ebiddako byonna kiri eri ggwe yerinze it's not all about pastor's responsibility tebikwatagana ku pastor kiri eri ggwe okole enkolagana eyo ne Katonda ate ekyokubiri intention ekigendererwa okwagala authority ng'olina bweyagala okukasinga ekyo nakyo Katonda akitunuulira lwaki onsaba obuyinza ate gwe saa ntakulwanyisa yakulwanyisa ogenda mumukolera ogenda muyambako ate buli wokolimira abantu oba okolera Katonda nzijukiza omwana omusajja omu yayimirira ku leedi n'agamba okusinziira ku buyinza obwampeebwa mukama wange bantu mwe bakolimidde nga banange anti kati mukama we eki awo wabawo ku question mark buyinza obwamuweebwa mukama we eki okubanga omusajja ali mutuufu mukama we ani kibuuzo kiri awo kati kiri eri ggwe gw'alina omwoyo wa Katonda akulemberwa okutegeera nti oyo ensi gy'alimu lweti ekyo kyayogera taali mu kubeerawo kwa Katonda era ekyo n'okigaanirawo nga bukyali kaasiye n'omugamba eyo nze ngisazizaamu nga bukyali era terina buyinza eri obulamu bwange akati mulokole kigendererwa kibbe kyolina mu kanisa omwo birubirwa ki ebyakutwala mu kanisa tukuŋŋaana bukuŋŋaana bate banandaba batya nga tisisaba nina okusaba nogenda bintu kati byakukuŋŋaanako bukuŋŋaanyi tebikyalina kussa kimu na Mukama tetukyalina nsonga ntuufu lwaki tugenda ku kyaki olwokuba nga si kukuŋŋaana kugenda kusaba kusaba Katonda atuwe begging kumuyombesa lwaki kumukaabira naye gwe lwaki nze wali okeddewo kumanja nagaa leero ne transport agenda kukyasikolaki simulina mugaa ngenda kukwebaza omutima ogwo ngenda kukwebaza olw'obulamu bwompadde naye ffe tukomplaininga Mukama lwaki ndi mu bulamu buno waliwo abwagala naye nga tabulina naga singa zi sente zino zonna bazitwala n'ensigaza obulamu kituufu kati sitaani atanya awantu awali obulamu
ate ani alina obulamu y'omwoyo wa Katonda wekiri kati kanisa zonna kuno temukyali bulamu bwaggwamu kuyomba kugeya buli kimu bijjudde kanisa yoba nti kanisa ezimu zaafuuka kuŋŋaaniro ly'amadiini tezikyakulemberwa mwoyo wa Katonda tuba nti kanisa zaali nnyo naye nga zonna tebazikutumako bakwawulirawo nti kati genda kwenu abamaze ogipima naye kati ebiseera ebyo nkujjukanyemu katono ate zino ekanisa zebagamba ennene ezikulemberwa abasajja ba Katonda mega abalina amafuta gakulukuta ogasisinkana gakukuba n'ogweri kyekintu ekinene muki tulina ekibiina ky'amaanyi bo temwatutyanga andisita ntalaba nga gw'olaba kyekimu ne kata yakopeya ennono ya Katonda embalayi Katonda talanga omwana w'omuntu alaba alaba very very far alabira wala nnyo in fact he knows your age from day one ne wali tonawakutondebwa mu lubuto yali amanyi your age kati sitaani naye agezaako okuba nga ayagala okuba n'embala eyo lwakuba eyiye yabiruubirirwa bibi Katonda biruubirirwa birungi ffe baali batutuma it's not all about how big and how small the church is anti kyenkugambye tukulembeddwa magezi gaffe buli akulembera omwoyo wa Katonda ye mwana wa Katonda kati kizibu okusanga omuntu nga avuga Range Rover mukana n'amugamba sabiramu eyekiwempe n'akyama tebalina na parking wana bugana kumenya ndabirwamu ya mitwalo 9 side mirror ya bukadde buna tasobola ate kakati oyina jonjukiza konayiko kukanisa emu eyo yotera okungamba yiwa gende eyo wali okusajja omusumba oli yamalamu amaanyi bambe kanisa yali yasubi roofing ate nga n'enzimba yayo yebino enkola ey'edda ttaka bawumba bbumbi kati nalina ekigambo kye nabulirako awo kati oyajja okukkatiriza alina statement gyefaanagamba nyama mubeere serious tukole nnyo tuzimbe ekkanisa kati wano wedaddala omuntu emotoka asobola okyamawana eno banyi ganzigaonegalaba ekkanisa banato endaba ya pasita yali endaba ye naye Katonda ali talabanga we yali alaba kati ennaku zino okugenda ku kkanisa nti oyinza owonyezebwawo oba Katonda ayinza okuba nga akukomako oyinza otunulira ekizimbe kiri kitya ekyokubiri mulimu abantu kwenkana ki obungi namba mashini ziri zitya akatuuti decoration ali atya awaliwo Katonda abeerawo nga birayiti binyoola biti ekibiina kijjudde okitegedde emizinalo gikuba projekita mulimu nga 8 screens mweziri ekizimbe kya giraasi mukama asula tasa abeera musubi kale eyo ebandowoozayo kati ate obeera neeyo sitaani ate gwe tasaa kukulumba olina idea yo oli lubuto lwe kyayona luzaala era ajja kusindika ozaalire mu teritole ze jojjo ngenda obulamu bufiire eyo endaba omwoyo wa Mukama yasobola okugirayo ekifaananyi ekikwekeddwa bwekiri waliwo ekifaananyi kino kyolaba n'amaaso gano naye ate waliwo ekifaananyi ekikwekeddwa kyekyo yerima 33 ebyebuziba kati Katonda omwoyo asobola okulaba agamba olabe ekyo ekintu okirabanga ekyo naye gwe kiwamu ebbanga weeriti era bizinesi ye eriwo etyo emerako okiwamu ebbanga weekitisaba so ekimu ku kyo oba ensonga ezimu ezitufudde abanaddiini tulabira kumpi nnyo
Paulo byatoga alina okubeera ne spiritual spectacles. Egundi ez'omwoyo. Ebigalubindi eby'omwoyo oba binoculars. Olina okuba ng'olabira fa. Tuli wano. Gano maaso kwe tupimira. Naye omusajja gwe baŋŋambye onaasobola okuba n'essaala emponywa. Ngera n'engato yagwa olubega. Alina okugenda eri. Wapasitori. Erica abantu ekkanisa etuuza abantu balugumi. Awamaanyi. Oyaayi. Ate namunange ffenno tubadde tumanyi nti abo baba n'abantu abangi ye kanisa yeba ey'amaanyi abo baba b'amaanyi. Ate waliwo ze bata muno mu Kampala ekkanisa ze batansindikako nga tez'amaanyi. Si nti baali tebaagala. Nga nze saagendako naye ate nga niwola nga teri ba agenti abamu be basindika. Nga z'abanene. Zaabwe. Kakati ogenda kwonoona budde ogenda kukolayo ki? Ekyo ogenda kukola. Kiddugala byonna bye bakola byaffe. Why do you attack our own? Lwaki olumba abaffe? Mwekerezi ogenda kukolayo ki? Nti teri kyengenda kukola. Kubanga mission yaffe. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.